omulabi waffe nkwebaza okusubscribinga nkwatirwako yenye ennaku atannaba kusubscribinga nenebaza oyo yakikoledda nkubiriza gwe atannaba kukikola nti nyigane mukade obe ng'ofuna notification mu budde obutuufu kyonna ekiba kiguddewo okifune nga kyokya. Ndina omukulu Sekandi Elia omutandisi wa Sevilla kutufunidde ebiyitirivu kofunye ne TV eno okubanga otulaba essaawa zino. Musajja mukozi, musajja eyasoma, omuyivu, ayina ebingi byagenda okutugamba olunaku olwaleero. Wandibadde weeyongera maaso n'okulaba vidiyo eno kuba ogenda kuba oganyulamu bingi. Omukulu Sekandi Elia wewa Director Sevilla High School Kiboga. Tukwebaza okujjaho ku TV yaffe eno. Nange ndi musanyufu okunkyaza era nga tusaba weeyanjulira abalabi baffe. Abatulaba ndi musanyufu nnyo kawungezi k'olwaleero okuba nammwe. Erinnya Sekandi Elia Kitakule, omutandisi wa Sevilla Schools Kiboga. Tubaniriza manyi tugenda kubanga tuyiga bingi nga tuyigira wamu. Tuyanza sebo ayogedde nti omutandisi wa Sevilla High Schools mu kyo nga atadde mu plural Sevilla High School as a secondary school, then Sevilla waliyo ne infant sebo. Nga tetunabagenda wala ku Sevilla yonga yo omulabi waffe yandiyagadde okumanya nti Sekandi Elia yani nga tetunabana kumanya Sevilla ekyonga ky'ekintu ekigazi bwekyo. Sekandi Elia esebo Kitakule ge mannya gange. esebo Ndi musomesa omutendeke ow'ennoni. Nkola emirimu egy'enjawulo ng'ovudde ku busomesa. Ndi mulimi, nima emmwanyi, nima ebitooke, nunda enjuki, nunda n'ensolo ng'ente ne zitulakita bw'obanga ozimanyi. Nsomesa biology ne chemistry. Ndi mutuuze ku kyetume LC1A mu Gombola y'e Kapeke. Town nagiddukamu nga bwe nkugambye nti ndi mulimi. Nayagala ngende gye nsobola okukolera ebintu byange obulungi gye biyinza okukwasaganya ebiyinza okuba nga nsobola bikwasaganya obulungi. Ndi ndoza kankomaawo. Kankomaawo. Oyo nno y'omukulu Sekandi Elia Kitakule. Abangi gwe mubadde mutegera obutegeezi nti omusajja oyo gw'olaba ayitawo oba gw'olengedde ye yatandikawo essomero Sevilla High School. Director, abantu bandyagadde okumanya ojja otya okufuna ekirowoozo kya kutandika somero ye obusomesa buli bw'otugambyeko obufuna otya, wasoma otya, mu masomero ki okutuuka wano nti oli musomesa asomesa amasomero aga sciences nga otugambye biology ne chemistry omusomesa ow'ennoni. Neyanziza nnyo sebo neyanzeega ombuuza ebibuuzo bingi ojja kubizijjukiza bwe naaba byerabidde. Okusoma kwange kwava walako mu 1985 bwe natandikira P1. Naye bwe nali ntandika mu P1 tetwalina nassale ffe era bwe natandikira mu P1B kyetuyita okusala lucula. Kati bwe ntandika mu P1B mu mwaka gwe gumu ogwo ne bampisa ne bantwala mu P1A naye nga tulimu bameka. Tubeeramu abaana nga 3 mu kibiina ekiramba, abaana 5. P1C esoma etunudde eri, P1B etunula eno, P1A netunula wano, P2 netunula eno. Kati baba basoma ebyeri musoma ebya P1B nga aba P1 sibawulira. Aba P1A baba basoma nga aba P1B ne mwe muwulira. So kati nasoma ebibiina 2 mu mwaka gumu. Myaka byali bibiina 3. Nasoma P1B nenjimala, nengenda mu P1A nenjimala, nenkola ebizo ya P2 nempita nengenda mu P3 mu mwaka gumu. Mu mwaka gwe gumu. Mr. Director, somero ki eryo? Essomero eryo essomero gye liri n'essaawa yakati baliyita Boys Girl Primary School mu Kiboga muno. Mu Kiboga district. Liri mu Gombola bagiyita Nkandwa sub county, bagisala ku Kibiga sub county. So kati awo ensomera naye bwe ngenda okumalako P3 mu 85 nesanga nga ebibiina biweddewo. Kusomero lyo badde ebibiina biweddewo sikyasobola
nga sobola kweyongerayo mu P4 ate era n'abasomesa baffe bali batusomesa nabo baali bakoma mu P3 P4 kati n'obumanyirivu bwawe bukomyawo. Kati awo wenva ne ngenda mu Kizinga Primary School. Kizinga Primary yo Kizinga yeri mu Kibiga. Nero lyavawo kati liriiwo. Nenva mu Kibiga mu Kizinga Primary nga maze P4 ne ngenda ku Kyekumbya Das. Kati Kyekumbya Das je tuyita naku zimachita Kankole Primary School. Nenga mu officially ku district ne mu ministry bagimanyinga Kyekumbya Das. Kati awo nsomera P5 P6 ne P7 naye mu kuva eri mu P1 nali musajja nga nkola bulungi nnyo era nga bw'owulidde nti osoma ekibiina n'okisoma taamu emu n'ogenda mu kirala mu mwaka gumu n'osoma ebibiina ebiwera nkola bulungi nnyo bwe natula ebibuuzo bya P2 abaana be nasangayo baalimu basatu nze nga ndi waakuna kubegattako bwe twakola ebibuuzo ne mbeera waakubiri ne banga agenda mu P4 agenda mu P3 nesoma P3 nga kati mu P4 bwe njimala mu Kizinga ngende Kankole nsoma P5 P6 ne P7 Ekizinga wasomera ku class emu naye bwe ntuuka Kankole nindyoka ntegeera nti ligye nali sisoma kwali kusaaga ne bankanyuga ne bansinga nensalawo nve mu ssomero. So then dropping out from school for about a term nga sisoma. Kuviiramu ddala ntona kirowoozo kiddayo. Nga sigenda kuddamu. Naye we nviiramu ate era nga ndi muto. Naye nga tukola gwa kuyigga. Wali busungu. Wali busungu bansinze. Kati nenzira mu by'okuyigga ne tubeera eyo paka jjajja wange lyannemerako nenzirayo ku ssomero. So mala P7 good enough nakola bulungi ne first grade yannema. Kubanga abantu bagamba nakola bulungi mu primary balowooza nakubanga afuna first grade. So nakola bulungi nafuna aggregate zali 15 naye nga atusinze yali afunye 13. So twali awo mu range etali kagananya. Bwe tuva Kankole ne tugenda ku St. Joseph's Vumba ali wano mu Kyankwanzi essomero lensinga okwenyumiriza mu masomero gonna ganasomeramu Vumba. Namalayo emyaka gyange gyali ena. Naye yateeka ettafaali ddene ku bulamu bwange nanyumirwa nnyo obulamu nga ndi Vumba. Twalinga mu nsiko twe nga tusomera mu miti waggulu ulinya omuyembe waggulu eno oli omuyembe eno bw'osoma twatulanga mu mayinja wali enjazi nnyingi Vumba awo niyo oba otudde nolaba omusota nga gukuyitako wansi tuli mu nsika nti ffe ebyo tubimiisinze tubirabyeko. So bwentyo bwemmala senior ffe Vumba mu 1993 Mukama nansasira awo nawo nayita bulungi nnyo. Navuganyanga n'abavubuka abagezi nze ndo sali mugezi wali mugezi naye nga nteekamu amaanyi mangi. Yes kati nga abavubuka abagezi twalinamu najjanga nina 15 twalinamu abafuna obutaano twalinamu abennya kati mu 93 ebibuuzo bigenda okufuluma mu 1994 nga January February yalindoza February March nga mbasinza abaana be nasomanga nabo nga nsinze ne mu district abajja ne aggregates zali singezi abali balina 5 abali balina 4 15 abakize 15. So nga kiraga nti newankubadde eri saava na max nnungi naye obusobozi bwalimu ebuli bwali w'amaanyi. Bwe nafuna embeera efaanagana ne bannange abaakola obulungi mu P7 nange kyali kikatako kuyita obulungi. Mr. Director awo wennyini tulabye ng'ovudde obwezigolo mpaka eno Vumba gye wenyumiriza nnyo n'okusinga amasomero amalala gonna. Ensibuko y'ogwe nga ggwe n'ogamba nti navanga wano okugenda mu masomero gonna ge wayitangamu wavanga wa? Kakati okuva mu primary nasomera nga nva waka nga niva wajjajja wange wajjajja wange bayitabo Kalya Mawolu we twaviiranga ne tugenda ne tusoma naye nga maama ekkubo titwalinanga makubo kaŋŋambe. Emyaka sijawala nnyo naye nga ng'olina okwesiba ekisanja wano mu maaso kikuyambeko okuba omusulo oleme kutoba. N'otwa ku ssomero olw'okuba twasulanga tetunaabye ne ku makya nga teri kunaaba gw'olumba bulumbi ng'ogenda okutuuka ku ssomero nga wenna akasana kasaka kwakako ng'obeera n'amabala kubanga wadde oddugala ate omusulo gwakubyeko naye mu secondary nasooka nembeerako ku ssaza
okusaza wali severe infants abamanyi bulungi Kiboga bategeera awo nabeeranga mu senior 1 naye natuuka ne binemerera nenvaawo nga kagendo kawanvuko akevvumba ate nga nanjagala nnyo keera nengendako ewasenga wange Vvumba ali awo bamitanga Nalongo Tolofiisa nakandi naye kati yawummula neera paka natuuka ekiseera nayo nenvaayo nenkomawo Ekiboga wali Stanbic Bank kati walingawo ekizimbe nyine kyo mwerabidde walingawo ne makanika nga bamuyitanga Bukenya nga akanika emmotoka ebyo ebinene kati awo naviiranga naye emmere twagijjanga Bwezigolo ale Mawulu ngoddayo ng'olina okuddayo ku weekend okimemmere ono n'emmere twavanga eno ku Friday olw'eggulo n'otuuka ewaka ku Saturday n'oleeta emmere ate ku Sunday n'ozaayo eggaali Friday olw'eggulo ogenda ku bigere n'otuuka Bwezigolo kale Mawulu ku Saturday nojja n'emmere gy'ogenda okulya mu wiiki ku Sunday n'ozaayo eggaali ewaleese actually ku Saturday olw'eggulo dayo n'eggaali then ku Sunday ku makya n'okeera okutambula okole ki okomewo kye tuyita struggle mu lulimi struggle yennyini so kati bwentyo bwe nyinza okugamba nti awo nali nviira naye bwe mala senior yaffe Vvumba neyongerayo ku St. George ku Kampala High School. Kampala High yerimu ku masomero getwandiisa ag'abaavu mu kaseera ako ng'omaliriza senior 4 Vvumba senior 4 nkoze bulungi nnyo okweyongerayo wagenda Kampala High nagenda Kampala High naye ngera Kampala mugenda mu mulundi ogusooka nali simulinnyangamu era nali twakomanga awo erwamata waliwo akatundu awo batunda gundi miyembe nyaanya gonja walingawo ekitoogo twatemangawo ebitoogo nga tugenda okukola handwork kati awe nakomanga weyongera Kampala eri kati first time nina okugenda e Kampala okusoma senior 5 naye nga yongendayo ntya bwe namala senior 4 obulamu bwali si bwangu kubanga nalina okuyiiya ndabe maki azinze nsinze mu district naye neyongeddeyo ntya ndi sina busobozi bugenda kweyongerayo nahandika okukola emirimu egy'enjawulo nasomesaako mu primary awaliwo essomero ekyayimba nasomesaako okumala ttaamu ng'emu n'ekitundu ng'okyali kubigiriza obwa senior 4 yes nga ndi ku senior 4 bwe mala okusomesaako nendaba nga ssente zaali tezijja kye nakola tandika okusomba amazzi mu tawuni wano Kiboga twagajjanga Kacuculi n'oluzi oluli wano Kawundogolo tusomba amazzi ago ne tugagaba mu tawuni ne tufunamu ku busente naye nga ziba mmeka nno ekidomola kyalinga kya nusu 20 shillings bwe kyali nnyo ne kigenda ku 3 essaawa zino atukuguza n'olukumi kati bwe nfunawo obusente butonotono naye nga amagezi ageeyongerayo gambuze gundi yange ekifo nali nasaba essomero yali Kabalega Secondary liri Masindi ndowooza nali nasaba ogenda mu senior 5 ne bampita naye nga sente zigendayo teziriiwo kati omukwano gwange omu yali muwala bamuyitanga Ted yali mu S4 yali mu S3 nga tuli mu S4 omusingako ekibiina nangamba naye engeri gye kiri nti wakoze bulungi nga tolina busobozi bweyongerayo ate nga walingawo omwami awo era abasinga bamumanyi bamuyita Hajjami mu Ssentongo mutuuze wano Kiboga Town Council naye ate kansala w'emulagi ku disitulikiti y'Ekyankwanzi nangamba ngenda kugenda ne mama wange ayogera ne Hajjami bakutwale tulabe nga Hajja asobola okutwala akuweerere kati muwala nga ayogera ne mama we mama ayogera ne Hajjami kati Hajjami yaŋŋondeza obulamu teyakalubamu yadde yawulika yasanyuka yalaba nkoze bulungi sina busobozi bweyongerayo naganja kutwala so Hajjami munantwala e Kampala twabeeranga Kawaala e Kampala High ebyeri gye baali bakuwadde ekifo eby'Kabalega byakomaawo Hajjami munakola omulimu yes Kabalega kyali kijja kumbeerera ekizibu nnyo olw'ensonga byali bya kisulo naye no Hajjami mwantwala waka wuwe ngenda kulya waka kya misana kya ggulo kya nkya
eri ngenda kusoma somi n'enkomawo yakukola obulungi obutagambika kati tusoma senior 5 tusoma senior 5 atena kugwako Haji alina abaana bangi baweerera. Mr. Director, combination kije weyongedde nayo mu senior 5 senior 6 kakati senior 5 bampa physics chemistry and biology nakola PCB nalina omukisa okukola combination zendala kubanga nalimbiise bulungi nalimbiise kyenkanyi byonna era njukira Honorable Nankabiro yakyalako wa Haji Amim nga bamaze okumpandiisa e Kampala High n'agamba niyo omwana ono yalibadde akola Hague tajja kusobola PCB ne mga Haji ng'akwagaliza Hague yanga akole Hague ate nga sinabeera kugenda Kampala waliwo essomero wano baliitanga St. Joseph's Kigando ne kati likyaliwo mu Kyankwanzi district bali bampadde omukisa ngende nsomere bwereere mu Kisulo naye nga nkola Hague combination ate yakwagaliza ngate combination list jagala so bwentyo ne maliriza nga nkoze PCB Haji nga ntutte niye Haji yali overloaded nga ina abaana bangi abokuyamba buli muntu yatalinanga buyambi nga ddukira wa Haji Amim so twamaliriza fees ne zikaluba nga si kyangu kufuna sente zitongerayo kugenda ku senior 5 ne omalako 5 n'ogenda mu 6 so nafuna omukisa waliwo omusomesa mwita Mukasa bamwita Mukasa Zubairi Ishaka yali ansomesa chemistry naye kirungi nga yabeera ku gate omusomesa yennyini yakusomesa nga boolaba asikali babeera ku gate n'agamba ngita gundiyo clearance card yo yingira kati Mukasa yali atuyingiza mu ssomero nina linkola bulungi mu kibiina kye mwe Mukasa n'agamba ne munyonyola ne mugamba naye bintu bikalubye so kiti wasomye bintu byakalubye sente ziganye ensonga za fees kati mwe Mukasa bw'ati bwakkiriza okunyamba nembeera nga nsoma ku ssomero yanyonyola edi teacher nensigala nga nsoma nga tukusasula school fees nemalako senior 5 nemalako senior 6 olwekisa kya Katonda nempita bulungi senior 6 twatukola obubonero 2 by that time principles 3 kati obubonero 2 nga ku PCB nafuna kubonero 11 naye 11 kaseera ako bwali bungi era omuvubuka gundi butatujuza jabu forms nanajuza Makerere yekka sasa bako walala nga ekyo isiyo kati bibuzo bigenda okufuluma nyina 11 niya 11 zino nga Makerere tezikuwesa medicine tebakuwa niye nga nene njagala nnyo medicine akati nengezaako kugenda Mbarara University letandise mu kiseera ekyo nembanyonyola baga bannange nafunya obubonero 11 nina weight yange eri 30.6 ate medicine mumugigaba ku 30.6 muntwale nibagamba tetusobola kuwa mukujuza jabu form zite watusaba kati tusobola ate kuteeka ku university yaffe nga tewasaba Makerere awo wenyini Mr. Director twanyonyodde abantu nga tutandika nti kuba tusomesa tuyiga tufuna bingi ku channel yaffe eno twebaza abo bonna abayamba Mr. Director mu process ye eyokuba omuntu kati kyali Mr. Haji Amim omusomesa Mukasa yali wa chemistry e Kampala High bagata kinene oba bateke tofali dene kukubawo kwa director waffe kati wali buli muntu yenna ali eyo mu kyonna kyokola oba kuyamba mu ngeri yonna kiba kirungi nnyo tuyiga bwe tulaba subscribing ku channel yaffe eno obe ng'ofuna ebintu ebiti ebyenjawulo. Mr. Director amaliriza okusoma kwe mu level zino avudde mu high school akikoledde ku Kampala High ali mu kujja alabe yeeyongeddeyo atya ku university. Mr. Director tuluse Mbarara ntuuka Mbarara nali situukangayo mu kiseera ekyo twatulanga ebibuuzo byaffe ebya UNEB mu March twatulanga March April nga bifuluma mu June era ne terms zaffe mu senior 5 twandikanga mu May okusoma so kati mu March April ntula ebibuuzo bifuluma noonya ekifo Mbarara kigaana nkomawo nzikakkana
bigenda okufuluma ebya national merit kubanga twalinanga kwota mu kaseera ako nga bampadde Makerere nga bampadde biology chemistry ng'omusomesa era yagala medicine ofundikidde ogenze mu busomesa. Yes. Kati nayagalanga medicine naye bannange be nabeeranga nabo nga tuli mu discussions ate bo balabanga musomesa bonga bananga bwe nalaba nga nfunye education bwe mugabeera agamba nedda kikyole osigira okufuna wakikubye kikyole no naye era njagala kwebaza Katonda nti wadde medicine yagaana nzikiriza nti okuyitibwa kwange kwali mu busomesa. Oba oli awo singa nagenda mu busawo nalibadde sina benyambye bali awo naye Katonda yampositioninga awantu wendowooza nti muweereza bulungi kyekiringa ekifo ekituufu. Ndi mu kifo ekituufu kubanga abantu abayise mu mikono gyange bangi. Abamu nga basasula fees zonna abalala basasula bitundu abalala nga tebasasula okusinzira ku mbeera omuntu gy'abagiddemu ne b'osomeseza bennyini ng'omusomesa. So mpulira nga ntadde tofaali Mukama yali yanjagaliza okuba nga nteekako ku ggwanga lino eri abantu ab'enjawulo okusomesa. So bwentyo bwe ngende Makerere nemalayo emyaka gyange 3. Makerere muyingira mu 1996 gwali mwezi gwa 8 September August gundi yalinga August September intake nemalayo emyaka gyange 3 nera n'eje emyaka 3 nagimalako nga ndi mu kusomesa amasomero ganjawulo. Bw'osomene Makerere nawe bw'osomesa amasomero ag'enjawulo. Mu butuufu nyinza okugamba nti obudde bwe namala nga nkola nga ndi mu university businga bwe namala nga nsoma. Obudde bwe wamala nga okola businga bwe namala nga nsoma. Naye neebaza Katonda nti era nayita wadde nga wali mukozi saafuna luteeke Mukama yansaasira nempita bulungi. So bwentyo bwe nfulume Makerere nenzija ekiboga nentandika okuweereza. Natandikira mu masomero ag'enjawulo netandika amasomero ag'enjawulo paka olwatuuka mu Sevier. Tokona ekibuzo kyabadde kiwanvu kyewambuuziza tojja kunzijukiza kati awenyiza okugira nga nkutuusizza sijjukira oba kyabadde kigwerawo ekibuuzo ekyo kyabadde kiwanvu. Obitemyetemye okusinziira engeri gy'onnyonnyodde era nsuubira omulabi waffe mu mativu. Mr. Director oze ekiboga nga bw'ogambye nti osomesezza mu masomero ag'enjawulo ng'omukulu sekandi asomesa biology ne chemistry. Ekirowoozo kino ekya Sevier oba okutandikawo gwe ng'essomero okijjawa kuba aveeri oli musomesa. Kizibu nnyo abasomesa bangi abasomesa amasomero ag'enjawulo oli ogamba nti kati kantandikewo essomero. Singa bwe kyali ndowooza amasomero mu Uganda tulina ntoko. Ne gwe ekirowoozo muli okijjawo n'ogamba wadde nsomesa mu g'abaana abalala ne nange nsaana y'essomero oba nsaana ngatta ettofaali ku Uganda kuno nga nsomesa abaana mu ssomero eryange. Abaana obalaba abakola obusomesa ku university ekinene nnyo kyatera okuba nga asuubira kubeera kufuuka headmaster. Era nalina mikwano gyange ng'abazadde baba babuuza naye gwe osomerera ki? Nzadde amuga nsomerera bwe headmaster kubanga kyalowooza kye kinene singa aba ali mu line ya education mu busomesa bwe. Yes. Naye ngenda okugenda mu A level mu 1994 privatization of education yali etandise. Amasomero gaali gatandise ag'obwannannyini gaali gatandise okubeerawo. Era njukira progressive yali etandise progressive ne high standard Kateera. Kati nze ngenda okufuluma natuuka kuno nga sina kirooto kya kutandika ssomero. Najja nga ndi musomesa nensomesa ku Mukisa College. Mukisa College yali ngaawo ku Sevier wennyini weeri. Nasomesawo omwaka gwali nga 2021 naye mu kaseera ke kamu era gavumenti yampa omulimu mu primary ng'edi teacher nga nakava ku university. Era Hajjamimu yennyini jjukira yali mukulembeze ku district. Yannyambako okulaba nga nfuuka edi teacher
mu primary. Somero kyeryo. Essomero libayita Kiboga Parents Primary. Liri Kiwaguzi wano era Mulagi. Kati mu mwaka gye gimu egyo 2021 ntandikawo secondary. Kubanga jjukira nti calling yange eri mu secondary. Naye olw'okuba bamutadde mu primary nawulira nga ndi underemployed. Gwe yali headmaster omulamba. Ndi teacher naye mpulira siri mu mativu. Chemistry wange, biology. So mu myaka gye gimu egyo 21 ntandikawo secondary ku Kiboga Parents. Naye ku luno ngitandika nga it is Kiboga Parents High School. Tugabana premises ko almost ezimwe eri waliyo primary and waliyo secondary wakati waliwo ekisaawe. Nga tutambuza mirimu. Kati 22 government eyantuma Kiboga Parents ate empa transfer kuva Kiboga Parents. Bakuzawa. Bantwale Nyamiringa Primary. Nyamiringa Primary eri wano Kapekaawo. Somero likyaliwo. Weeriri. Kati mbeerayo 22 nengimalako 23 ne 24. Niera mu 22 eri nga ntandise Kiboga Parents 21. Twagala tulwane egende mu government. Era yamala neyingira government. Nganze maze okuvaayo. Tofaali ddene ne wasaako. Yes. Kati mu 2022 ate tutandika essomero eddala. Baliyitanga Mukisa College. No, baliyita Kiboga Royal College. Kiboga Royal. Yes. Kiboga Royal College lyalinga ku lusozi ng'oyambuka kanaala. Waliwo awo ebizimbe ebiri ku mukono gwa kkono biri painted kati. Byasooka amasomero baliyitanga Brain Trust ne mugenda mu Royal College oluvannyuma. Naye twali abasajja 4. Abatandisi b'essomero. Tuli bato bavubuka Kati olw'okuba twali bavubuka bato tetwafuna binding principles tugatta bulungi eza partnership. Ne tumalirizanga essomero litulemye kubanga twali bangi. Abantu 4. So ne tumalirizanga munnaffe mwatuvuddeko ne tusigala 3. Naffe abasatu ne tusigala nga tetukwataganira bulungi. Enkolagana ebula wakati wamu. Era nange ne nvaako. Mwe mulirekera ababiri. Ne tulirekera abameka? Ababiri. Kati bwento bwe ntandika yali 23. Kati 24 ntuula wansi Sekinoomu ndi musomesa owa biology ne chemistry. Nfuna omusaala gwange gwa government. Jalinga emitwalo 31. Naye munnange ebintu by'ekivubuka bizibu. 31 ku muvubuka zaali sente nnyingi mu mwaka gwa 2023. Mu biseera ebyo. Mukadde kano ziringa emitwalo 9. Emitwalo 3 agalundi. Yes, kati giringa 9. Kati 3 ago bwe ngafuna nagafuna ebbanga liwanvu. Kuva mu 21, 22, 23. Naye nga buli mwezi genda okuggwako nga siinaawo wadde 10. Si savinga, sigamba nti oba nzirimyemu, naye nga sente zikola ki? Ziggwaawo. Wali mujoozi. Ngamba atula mu kayumba kange kena nimpangisa. Nengamba naye kiki kyenyinza okukola out of this money emitwalo gyange 31 gye nfuna ejja buli mwezi. Nentunuulira ebinneetoolodde. Number 1 nga nyina abantu. Kubanga nali musomesa atambudde nsomeseza ku Mukisa, nsomeseza Royal College, nsomeseza Kiboga Parents, nsomeseza Nyamiringa. Eri gye wasooka n'okubanga headmaster. Yes. Kati okuba by the way Kiboga Parents na headmaster wa primary nga headmaster wa secondary ne bampa transfer nenzire Nyamiringa era nisigala nga head teacher. Nize ku Royal College nsigadde ndi director. Kagamba nalina opportunities nyingi ezineetoolodde. Aba bookshops nga bammanyi. Connection nene nnyo. Ababazzi bammanyi. Aba hardware bammanyi. So nenkwata sente zange zino emitwalo 31 ne ngamba kantandike essomero. Oluvannyuma lw'ogattagatta omusaala ogw'okuvaamu 22. Saagatta sente. Nkugambye naziryanga nenzimalawo. Kati omwezi ogumu bwe nagufuna ne ngamba nyina okwesuulamu eddalo. Emitwalo gyange gina 31 ngenda gitandika mu essomero. Omwezi gumu otandike essomero. Kati bwe ntuula njikira wambuuzizzaako nti erinnya Sevia lyajja litya.